Leero njagala nkuweeyo ekintu ekiyinza okuyamba okumanya ddi lwolina control oba kiki olinamu control n'ekyotalinamu control, such that otandika obutabeera nnyo stressed, otandika obutabeera nnyo awo ng'oli ku bunkenke mu nsonga za relationship. Omukyala alina obuyinza era yasalawo ku ani gwe yeebaka naye. Omusajja yalina obuyinza era yasalawo ku ani gw'awasa. Waliwo enjawulo. Omukazi oba omukyala olina obuyinza era gw'osalawo ani gw'ogenda okwebaka naye. Obwo obuyinza buli ku ggwe, weebaka n'oyo gw'oyagala, weebaka ne gw'osazeewo okwebaka naye. Obwo obuyinza buli ku ggwe. Omusajja ayinza okukola ebintu eby'enjawulo byonna ng'abikolera omukazi. Asobola omuwa ebirabo ebya buli kika, asobola omutwala ku trip eza buli kika. Omukyala oyo n'agaana okwebaka n'omusajja oyo kubanga ekyo yakirinako obuyinza. Now, omusajja bw'atuuka okugamba nti njagala kuwasa, naye yalina obuyinza ani gw'agenda otuteekako empeta. Oyinza okuba omukoledde byonna omusajja oyo, omuwadde buli kimu, omukoledde buli kimu ky'olowooza nti oyinza okukikolera omusajja, naye bwe kiba nti si ggwe mukyala oba si ggwe muwala ali mu bwongo bwe gw'ayagala okuwasa, byonna obikoze naye era tajja kuwasa kubanga yalina obuyinza, yalina okusalawo ku ani gw'atwala oba gwani gw'ateekako empeta, ani gw'awasa. Gwe omukyala ekyo tokirinaako buyinza. Kati gwe wenna ali mu relationship singa zikutawaanya, kasita omanya w'otalina buyinza nawe w'olina obuyinza, kigenda kukwanguyira obutastressinga bantu, obutakyawa bantu, kubanga omanyi nti by'otalinaako buyinza tolina ky'oyinza bikolako.